shaitani okubeera nti yabavumbagatira era w'amakubo ku butya bwenakema abaki bwenakema abantu. Abaami tusobola okusemberako mu maaso, ndaba wali eri abayimiridde wabwe lusimanyi, tusobola okusemberako mu maaso waliwo abatera okujja okusomerawo inshallah. Naam, ndowooza tutuule nga tuli ku mpagi eno bwetutyo atukomawo nikuwa empagi. Olunaku olwaleero hadithi gye tugenda okwongerako nkulu nnyo era egenda kurilatinga n'omusomo gwe tutambulirako ogwa fasadatu zaman, ogw'omulembe gwe tulimu essaawa eno. Hadithi eyogera abasahaba ab'enjawulo, naye ffe tugenda kwogera ku riwaya eya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba, man raa minkum munkara, omuntu yenna alaba ekintu ekikyamu oba ekibi kyonna nga kikolebwa, falyughayyirhu biyadihi, kigisewo ki omukono gwo. Nabbi n'agamba nti fa in lam yastati', bw'obanga tosobodde, fa bilisanihi, kigisewo luki akigisewo olulimi lwe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba fa in lam yastati', bw'obanga tosobodde, fa biqalbihi, kigisewo muki omutima gwo. N'agamba wa dhalika ad'afu al-iman, naye ate imaani ekyasinza okubeera eyaki ennafu ennyo. Hadithi ezo bwe tuzitunuulira, ebiseera ebimu engeri gye zitaputwamu tezitaputwa nga bwe zinakola ki kubeera nga okekankozesa olulimi olwakibuuka nga zitaputibwa, si bwe kiri. Edda abamu bwe basoma nga falyughayyirhu biyadihi, ng'agenda ku mataali g'abasajja bakulu ng'agakola ki ng'agookya. Waliwo yasoma falyughayyirhu biyadihi n'asanga wali olumbe, n'agamba nze omu ku batabani b'omugenzi. Mumanyi kye yakola? N'akwata omuceere mu nnyama, yababala balina eri bye bakola, n'aguyiwa nga yeesembesa hadithi nti falyughayyirhu biyadihi, nti ekibi kize kigisewo muki omukono gwo. Abaffe ekyebuuzibwa, hadithi erina kutegeerebwa bwekyo. Ye ekibi okukigisawo omukono, nabbi yali ategeeza guno omukono gwokka, tikigisewo omukono gw'okubonereza oba ogw'okukola ekintu kyonna n'okikola omuntu olw'okugyawo ekibi. Mwe mulowooza lwaki nabbi bwe yali akozesa ebigambo yagamba man raa minkum munkara, omuntu yenna alaba ekikyamu, falyughayyirhu, kigambo ku kigambo. Taghyiru kitegeeza ki? Beera ng'okikyusa biyadihi n'omuki n'omukono. Ekigambo falyughayyirhu biyadihi kinnyonnyola aya ya Allah gye yatugamba mu Qur'ani nti alladhina immakkannahum fil ard, abantu abo bwe mbanga mbawadde obusobozi obw'enjawulo ku nsi, bwe mba mbawadde amaanyi ag'enjawulo ku nsi, bwe mbanga mbawadde ssente, bwe mbanga mbawadde obusobozi obwo, bakola batya? Aqamu ssala, bayimirizaawo ki essala, wa atawu zaka, ne bawaki zaka, wa amaru bilmaruf, ne balagira empisa enki ennungi, wa nahawu anil munkar, ne baziiza empisa enki embi. Nomulowooza busobozi ki obwo obw'enjawulo Allah bwe yali ayogerako? Kitwalira busobozi ki okujja okusaaba? Kitwalira just okuzimba omuzimu ne tugamba tugende tukole ki? Tusaale. Mukitegera ekintu ekyo? Obusobozi Allah bwe yali ayogerako obusooka buno, abo Allah babawadde obukulembeze mu mitendera egy'enjawulo balina okuggyawo ekikyamu nga bakigisawo emiki omukono gwabwe. Yad, nyinyonyola ekigambo yad, tekiri simplistic ng'omuntu wasobola okukirowooza. Tulina ekigambo kye twogera mu hadithi ne aya nti Allah aleeta etteeka n'akozesa ekigambo, naye ng'ekigambo ekyo yakhruju makhraja al-ghalib, nga kisukka waawo nabbi wakyogeredde nga kibuna ebintu biki bingi. Kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam ogamba nti ekibi kigisewo omukono gwo, yali tategeeza butegeeza jasi mukono, wabula bwentandikiddeko mu ntegeera esooka okujja mu makulu g'omuntu nti bw'obeera ng'oli mukulembeze ku mutendera ogw'enjawulo, gisaawo ekikyamu kigisewo ki omukono gwo, nga mu mukono ogwo ng'ategeeza amaanyi ag'enjawulo Allah ge yakola ki ge yakuwa. Oli mwami ewaka, ebikyamu bikolebwa. Mumanyi abamu ku bantu abagenda okuyingira omuliro be badde ayuth, omusajja Ssekibudde
Ssekiboote mumumanyi nga haje ewaka oba omwami yasigala mu kaziina nakakimaki kakimaswala nga talina kintu kyonna kyasobola kwogerako waka ng'ate waka ye head of family akulira family ng'ate ye yafuuka omukyala alinga gwe bakola ki gwe bawasa. Era bwe mutegendereza ennaku zino olwa raise ya feminism olwa raise yo gamba nti abakyala balina eddembe lyabwe alitandisa okufuna abasajjasajja ng'ekimwawula ku mukyala nga jasira kubeera nti ayambala ki empale nga talina kigambo kyasobola kusalawo nga muki nga musajja. Tulina njawulo wakati w'okwekkakkanya n'okuyisa obulungi abantu mu Luwarabu kye bayita tawaago kubeera nti omuntu oli muki mukakkamu. Wabula Allah yatugamba tawaago teyatugamba buruuda teyatugamba kwekkiriranya. Ebigambo by'Oluganda bwe mubyawula nze mbyawula ate nga ndi munubbi. Waliwo okwekkiriranya ng'ensonga olina okujogako n'otagikola ki n'otagyogerako. Allah akuwadde amaanyi g'omusajja ewaka lwaki togyogerako? Ne bw'abeera nga ye mukyala ewaka ng'omusajja akoze ekintu nga kikyamu alina okufuna engeri gyakikola ki gyakyogerako. Wabula mu kontesi gye twogeramu essaawa eno Allah yakuwa amaanyi ag'enjawulo ku famire yo. Allah yakuwa amaanyi ag'enjawulo ku baana bo. Ninnyonnyola ekigambo alladhina immakkannaahum fil ardh. Allah yakuwa obusobozi obw'enjawulo ku baana bo okuva ddi ng'omwana alina okwesalirawo. La ilaha illallah Muhammadu rasulullah. Tutuuse mulembe ng'omuzadde abuuza omwana wa P3 oyagala amasomero mu ssomero ki akubuulire biti ne bw'abeera wasinyawo ne wabeera wasinyafu kikyategeera ennyo okubeera nti asalawo essomero gy'agenda okusomera. Mukitegeera ekintu ekyo? Allah atugambye bw'olaba ekikyamu kyonna anything that is going to go wrong falyughayyirhu biyadihi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba kigisewo muki omukono gwo. Ekisookera ddala abantu abalina obukulembeze mu mitendera egy'enjawulo abalala be bapolitician. Omuntu nga Allah yamuwa amaanyi agaki ag'enjawulo. Ezimu ku problems zetulina ku basiraamu naddala ababeera mu nsi Muslim majority countries, ensi nga abasiraamu batono oluusi beerabira nti balina ababafuga ne babehavinga mu mbeera nti oba oliawo abatufuga engeri gye batali basiraamu nti oba tulina okulaga nga abataliiwo. Mulina okubadiiringa nabo ng'abantu abakola ki abaliwo. Waliwo ebintu ng'ogenda bikola bikutwaze mu mbuga z'amateeka yadde nga oli musiraamu n'essugide ogirina. Mukitegedde ekintu ekyo? Kati mu bintu byonna by'okola manya nti waliwo gavumenti. Gavumenti erina okwenforcinga amateeka. Kagamba kukategeerekeka. Kati gavumenti bw'ebeera nga ya busiraamu ekakatwako okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi olw'ensonga nti erina amaanyi ag'enjawulo. Ekyokubiri ekakatwako okubeera nti ekola neebaga amateeka agagenda okubeera nti gasiga empisa mu bantu. Mukitegeera ekintu ekyo? Mumanyi obuzibu bwe twazze ne kye bayita democracy. Ezimu ku ddiini ezimeruseewo essaawa eno abazungu bwe baali bajja wano baatuguza eddiini ya Christianity, si bwe kiri? Bamala ogituguza ne batulaga nga kyekintu ekisinga. Naye mumanyi essaawa eno kiri on the rise in the west. Eddiini etandise okukula tebakyagoberera ddiini yonna, kati bagoberera kye bayita ideologies, birowoozo na philosophies. Era ng'ekirowoozo essaawa eno ekivumbagatidde ebirowoozo ebisigadde byonna bakiyita liberalism. Mu bazungu balina kye bayita liberalism nga nkikunyonyola mu Luganda olwangungu kitegeeza nti kola buli kyonna ky'owulira ky'oyagala ebbanga ly'omala nga tolina gw'olumiza. Mukitegeera? Kola buli kyonna ky'oyagala ebbanga ly'omala nga tolina gw'okola ki gw'olumiza. Recently awo nalaba omukyala yali Canada nga ye agamba abantu nti ndi kapa. I identify as a cat. Mpulira kyenjagala, nze mpulira njagala kubeera pusi. Nga ye bwatyo bwagamba. Temmanyi ennaku zino bayita ba transgender. Tembalaba ku TikTok. Omusajja nga neeyisanga mukyala.
nga yambala makeup natekako wig natekako makeup nakola atya. Mu America ennaku zino n'amawanga ag'omu west ennaku zino balina rights teboogerwako oyo transgender. Era mbalabula mu abazadde nabadde ndaba CEO wa Disney, omukyala akulira kampani ya Disney esinga okukola katuuni mu nsi yonna. Mugimanyi Disney? Mwali muddeko ku Disneyland ng'agamba nti ebitundu 5 ku buli 100 abantu abagenda okutandika si abantu, katuuni ezigenda okuteekebwa mu katuuni w'abaana okulabibwa, ebitundu 5 ku buli 100 bagenda kubeera ba transgender. Omusajja nga yeeyisanga mukyala n'omukyala yeeyisanga omusajja, n'abantu abakola ebikolwa eby'ensonyi bagenda kubeera ebitundu 5 ku buli meka ku buli 100. Kati wano Allah watugambira nti Nabi sallallahu alaihi wasallam watugambira man raa minkum munkara, omuntu yenna alaba ekyamu nga kikolebwa falyughayiruhu biyadihi, kigisawo muki omukono gwo. Fe abasiraamu ku ssente Allah zatuwadde n'okusoma kwe tusomye tulina strategy ki ku bikyamu ebigenda okujja mu maaso? Tulina strategy ki ku movies abaana baffe ennaku zino ze balaba ezibasomesa empisa zonna ze babasomesezza? Essaawa ebimu ku bizibu bye tulina mu society zaffe wano mu Africa ne mu nsi yonna tulina kye bayita identity crisis. Tetukyamanyi ki kye tuli wakati wa culture ezaali ezaffe n'ez'abazungu. Mu myaka nga 10 emabega mwe mwalaba ddi nga mwana muwala agamba omwami nti olina okujja omuproposingire, ne bajja ne bamukolera obumuli nga bulinga omutima bwe buti. Omuvubuka najja n'afukamira maaso n'amuwa kaki akaweta. Waliwo yaleeta amagye n'abalagira by force nti muwase bwe mutyo omuproposinge bwe mutyo. Mulowooza ebirowoozo ebyo byayingira ddi abaana? Byayingira bitya? Movies. Kitegeeza essaawa eno bwe twava mu colonialism bajjanga ne baleeta omuntu ne batulwanyisa, wabula essaawa eno ez'entalo zaggwawo. Mumanyi entalo ezatandika baziyita intellectual battles. Kati entalo zaki za bwongo, n'entalo endala ezatandika ziri cultural battles, ntalo za buwangwa. Tulina okukyusa obuwangwa bwammwe, tulina okukyusa ennimi zammwe, tubalage nti olulimi lwammwe terulina makulu. Mukitegeera ekintu ekyo? Era kyobola nabagamba ebiseera ebisinga omuntu naddala waneno mu Uganda bw'abeera nga expressinga love ng'alaga okwagala akola muki mu luzungu. Era omuwala ayagala awulire okutegeera ekigambo nti okitegeeza, omala mugamba nti I love you, naye bw'omugamba nti nkwagala agamba abyogera naye tabikola ki? Tabitegeeza. Bwe muba mwesibula mumanyi bwe mwegamba see you, kitegeeza mu expressinga love, kwagala. Bw'osanga omuntu ng'osanyusa okumula mumanyi bamugamba nice to meet you. Wabula bamugenda mu situation z'okunyiiga tomanyiira n'omuyita n'erinnya lye ery'ekika kintu naggana okumanyiira. Mukitegeera ekintu ekyo? Kitegeeza babategeeza nti olulimi lwammwe lulina kubeera mu bintu bivuma na bintu byakujerega. Mujjukira ebiseera bya boat cruise? Baateekawo wano wabbali boat cruise ne balaga eryato nga luddungi matiribona, ne bateekawo wano eno okuseeyeeza ku mazzi, ne bakulaga eryato nga fuuga bbi. Si bwe kiri? Abamu bagamba ffe abagagga tuhavinga lunch, abaavu balya kyamisana. Understand? Just kukyusa nnimi okulaga nti waliwo olulimi mu hierarchies, olumu luli waggulu olulala luli lwaki lwa wansi. Ye Allah yabagamba atya okubeera nti abasigamu empisa n'okwagala ennimi zammwe. Yagamba mu surati Rum aya 22 wa min ayatihi obumu ku bubonero obulaga nti Allah gyali khaliqu samawati wal ard, okubeera nti Allah yatonda eggulu n'ensi, wa ikhtilaafu alsinatikum wa alwanikum, n'okubeera nti ennimi zammwe ne langi zammwe zikola ki? Zaawukana. Allah yali abalaga nti ako kabonero ke bwe munaamenya empisa kwe ziyimirira ku society ne mumenya olulimi lwammwe ne luvaawo. Okitegeera ekintu ekyo? Temugenda sigaza mpisa. Mukitegeera ekintu ekyo? Tuli ku kigambo nti falyughayiruhu biyadihi.
nabbi kyali ategeeza mu kigambo nti falyughayiruhu biyadihi yali ategeeza Allah wabanga alina akasente kakuwadde gezaako okulaba nga waliwo atagwa mu kikyamu olw'ensonga nti talina ssente. ndabona abasajja abakulu abatudde mulina baana bawala mubasindika ku yunivasite walizekawo ne weebuuza nti mwana muwala ono Salifa nga bwemuyita ewaka oba Mariyamu oba Hadija sente zimutwala ku yunivasite azijjawa? Mukitegere ekintu ekyo? Okay, ali mukumi kumaliriza yunivasite ali mu intern sente azijjawa? Ayambala nanyuma buli lunaku nayambala mbaya za mitwalo 15 n'emitwalo 2 alina na iPhone yagijjawa? Nabbi kyali ategeeza nti falyughayiruhu biyadihi kigisewo omukono yali ategeezaamu ne ssente. Bw'olaba ekikyamu kyonna ekigenda okugenda mu maaso nga kisobola okuggibwawo ssente kigiseewo ki ssente zo. Abazadde kano kankabateme tutuuse ku mulembe nga baana bawala abeewammwe ewaka wallahi mubeetwalire out. Bwe banaaba batwalira out mujja bagogera batya mu Luganda mujja kukifuba nga mukizza munda. Bwe banaaba mukutwalira out obuvunaanyizibwa obw'omuntu omulala gw'otamanyi omwana mutwalire out. Lwaki abana falyughayiruhu biyadihi kyategeeza mutwale ku Java's omumalemu amaalo, mutwale gye banywera ice cream, mutwale ku food hub, mutwale wa muwala we waka. Bw'obanga tosobola gendayo ng'emyaka olaba gikususeeko nnyo mugambe ye ne babrother be ne baganda babato bagendeyo ng'obudde bukyali misana kuba agenda omukutwalira agenda mukutwalira kiro amuteekemu 10 ez'akatale ka ice cream ebinaddirira gwamanyi. Tulina okugyawo ebikyamu nga tubigisaawo ki sente zaffe. Mukitegere ekintu ekyo? Abubakari Siddiq yakola ki radiyallahu anhu bwe yalaba ekikyamu ky'okubonyaabonya Bilal yakigisaawo ki? Yakigisaawo ki? N'amugula aituku raqaba. Kyekyo Allah kyagamba nti wabtaghu fima ataaka Allahu dara al-akhira, noonya mu ebyo Allah bye yakuwa obinoonyemu ki enkomerero. Ebibuuzo ebitera okujja kino kinakidisikaasingako bifo kankiddemu nga Christmas egenda kutuuka. Sheeke tuyambe emmere ekkirizibwa. Bye baabuuza luli babiddamu ne babibuuza abantu be bamu. Oluusi ng'omuntu luli bamugamba nti tekkirizibwa wabula nga afunyeyo sheeke omupya ng'ayagala alawo basheeya anaamukola ki? Anaamuta. Mumanyi solution etandikirwako bwe muba nga mubeera ku mizigo. Lwaki abaana tobagulira ku nkoko nga tebagiraba ku Idi kwokka? Lwaki tobagulira enkoko nekifuuka kya bulijjo n'ennyama? Ennyama ya mmeka? Kiro y'ennyama ya mmeka? Gumu kitundu. Ogumu ekitundu n'abaana okubeera nti boononeka ne bagenda mu Christmas celebration kiriwo ekisinga okubeera ekinene. Akida yaabwe kwonooneka oba kubeera nti osipendinga omutwalo gumu n'ekitundu. Kyekyo nabbi kyeyagamba falyughayiruhu biyadihi. Kyategeeza n'eyadde omukono ategeeza amaanyi ag'obuyinza n'amaanyi aga ssente. Mukitegere ekintu ekyo? Abaana b'Obusiraamu bameka aboonoonese olwa iPhone? Bw'olaba ne wabeera mwana muwala ng'okakasa nti emyaka gy'atuuseemu alina okubeera n'essimu gimugulire nga tebanaba gimukola ki? Olw'ensonga nti agenda ogimugulira alina okumusasula. Mukitegere ekintu ekyo? Ensasula gy'agenda okumusasulamu tojja kugyagala. Ate y'obwongo bwe bumulaga nti tebagingulira. Kyekyo nabbi kyeyagamba nti falyughayiruhu biyadihi. Mumanyi abaana aboononese in form of university ng'abaana abo ku myaka gye baliko balina okubeera nga bafumbirwa ddala naddala ku sayidi ey'abawala. Ffe Allah yakola abaami nga mu magezi aga bulijjo, amagezi g'abaami ng'ebiseera ebisinga okwagala okuwasa asooka kutunulira bw'ayimiridde, si bwe kiri? Wabula kulooku y'abakyala oba essaawa y'abakyala ey'okuwasa ya myaka.
olw'ensonga nti wakonera asatu kankomaawo kuloko yabwe yamiki kati omwana bamutwala mu yunivasite ng'ali ku peak ng'ali ku ntikko y'obulungi bwe omwana atuuka ku ntikko y'obulungi bwe nga yakamala senior 6 kyandibadde nti ekikyamu ky'obwenzi faliyughayiruhu biyadihi tukigisewo muki omukono nga tukigisawo sente zaffe guno omulembe gwe mulembe gwe tusinga okwetaagiramu abazadde abalina emyaka 4 5 ameka abatuuse okufumbiza abaana nga mulina okufacilitatinga okuwasa n'okufumbirwa kwabaki kw'abaana ekikyamu ky'obwenzi kireme kukola ki kugenda maaso wabula ate omuzadde ng'akimanyi nti ekikyamu kye bayita bwenzi kigenda maaso asaba kawundo omwana amwagalamu ki emmotoka kawundo amwagalamu hariya era walaba kiwala kye nga kikuze naga ekyana ekyo eyo hijja atalina hijja oyo tamugjawo ku myaka gya 25 oba 24 abavubuka gwe batera okuwasiza wali osobola ogaba hijja mukitegedde ekintu ekyo tulina engeri gitulamu ebintu mu ngeri enneesulifu allah yatugamba emaali gyakuwadde ginoonyemu ki akhira bwe kibanga ddala kituufu omwana w'obutagwa mu bwezi nga kyetaagisa sente zikole ki ziteekemu mukitegedde bannange sente ziteekemu kyekyo nabbi kyeyagamba nti faliyughayiruhu biyadihi obukyamu bugenda mu maaso abaana b'obusiraamu bononekedde mu masomero g'abaana batali basiraamu waliwo story gye banyumiza waliwo omukyala twali naye awo ku afrika naawo naŋŋamba omu ku baganda be yagenda n'asomera mu masomero gano ag'abakatoliki okuva mu primary n'agenda waggulu secondary bwe yamaliza secondary n'akomayo wa taata we ng'amuleetedde omusajja nga si musiraamu taata abakyayaziina bwakimeswala bwakaaba bwakola ki omwana n'akamutema namugamba nange siri musiraamu nga wabunsomesa ddi obusiraamu wabunsomesa ddi okuva mu primary ndi mu ssomero yabaki ndi mu kigo secondary era nontwala muki mu kigo nkuleetedde omwami ate ogira mukitegee kino nange siri musiraamu era kitaawe allah yagenda okumujjulira nga si muki ngamba kitaawe yafa musiraamu naye yagenda okumujjulira ngaomwana si muki si musiraamu baana baffe bameka betututte mu masomero ago in the name of standard tibagenda kunoonya standard sana kije bagenda okunoonya sana kije bagenda okunoonya an education system gye tulimu ng'omwana ekinene nkyasobola okufunamu kuyiga luzungu kukwata bigambo ebyoluganda n'abiza mu luzungu bwaba bakusomesa kamas ebbanja ne baliyita credit si bwe kiri bino ebintu mubigwemu omusiraamu abeera muzuukufu nnyo kyobola allah yatugana okunywa omwenge makasidu sharia ebigendero by'esharia kuuma buki bwongo nga bukola era nze kambabulireyo ekintu nze sigamba mmwe bw'ojja ewange ngoze kufuna advice ey'okusoma bw'oba tokola mateeka nga tokola medicine oba zonna courses ziri mu busawo nga togenda kukola sharia nga togenda kukola sharia ntegeeza amasomo g'eddiini nga gatwalidde wamu gonna nga togenda kukola psychology kuba ne psychology yeetagisa mu society ng'omwana togenda kugenda ku CPA mugimanyi gye basomera okubala ebitabo kwennyini nojja nondeetebeyo simanya business admin wamwe simanyani I don't recommend someone kukola bintu bwe bityo baana bameka abafulumye mu business school abeetandikiddewo business nga bamaanyi mu business bameka essomero kye libasomesa kubeera baddu b'abantu balala libasomesa kubeera nti you're supposed to obey rules olina kusikinga permission mu buli kintu kyonna bw'ochalenjinga lecture bwoti togenda yita kugaja kusuula si bwe biri edduniya eyaddala bwekyo bwefaanana ani yagamba edduniya eyaddala yakusikinga permission edduniya eyaddala erimu risk erimu patience
okugumikiriza erimu discipline omuntu okubeera n'empisa mu bintu by'okola nga kyokola okimanyi si bwe kiri. Abaana ab'omulembe guno ekirungo kye balina okusinga okusomesebwa erina kubeera ddiini na mpisa. Bw'omala obbimusomesa genda omunoonyezeeyo skill. Mumanyi kye bayita skill? Obumanyirivu mu kintu kyaba akola ki? Kyaba asoma. Totwala budde bwa mwana kumusomesa swasu simanya biki simanyi secretarial studies. Bamusomese nga mumanyi omulimu gwagenda okukola. Nzira ku bakyala simanyi eddembe lyabwe balina okukola. Bakyala bameka be mulaba wano Makerere Kavule wokka nga bakozeho bizinesi ezeegasa oba mu kibuga either ebeera ya bbaawe nga haji yagimuteekamu yayakola ki mukitegeera bagamba tubasomesa. Omulimu gw'abakyala omukulu Allah gwe yabawa mu butonde bwabwe kubeera nti bakuza abaki abantu. Kankyogere mu kigambo nti abantu. Era bw'obatunira obutonde bwabwe badda nnyo ku sayidi y'okwagala abantu okusinga ebintu. Ate abaami badda nnyo ku sayidi y'ebintu okusinga abaki abantu. Kyobola tubasanga munyumya wali munyumya politics wekiri. Munyumya politics, munyumya mupiira, munyumya biki, akataka ke batunda, emmotoka, simanyi eri ku namba meka. Sizo namba plate zemba munyumya. Naye omukyala walawo omwana agamba kozi luli wangamba yali mulwadde kati ali atya senyiga tannamukwata ye kati oliwo yali wanwaka esatu ye kati ali myezi emeka sisanga nga omusajja ng'abuuza ebibuuzo bwe kuba Allah yakukolerera kola. Olina genda kukola ki? Kola. Olina genda kukola. Omukyala alabirire akuze abaana ekize babagamba nabo bagende bakole. Bakola esendemeka abakolera akasanvu n'ogumu ekitundu nga togumu ekitundu agunywako amazzi ne lanki n'asigazawo transport. Kitegeeza n'osanga omuntu ng'abeera mu kibuga abakyala abasinga bakolera transport n'emmere magi gano ge bakubira ku store nga basobola n'okukolako enviiri kwe bakolerera ebyo bakolayo biki. Mukitegere ekintu ekyo ekyalootesa abantu bali okugamba nti ddembe ly'abakyala mujje mukole. They want more people in the workforce. Baagala abantu bangi bayingire workforce for them to collect more taxes. Bafune emisolo nga gikola ki? Naye ate bakimanyi bulungi nti abakyala bali Allah yabatonda obutonde bwabwe nga bali agreeable nga bakkiriza mangu. Omukyala gwosobola okukozesa emirimu ng'omusajja nga tasobola gikola. Abaana abawala bagenda kukola mirimu ki? Banayenze nensangayo muganda ye mulimu nga guno mbu ya receiving calls. Omuntu bw'oli receiving calls emyaka 6 kiki ofunamu experience? Okay, kamba twale mpola. Bw'okola business emyaka 6 oba ofunye experience si bwe kiri. Oba otegedde entambula bweti. Bw'okola obwa dokita emyaka 6 oba ofuna ki? Bw'okola mateeka emyaka 6 oba ofuna ki? Bw'obeera mu byobufuzi oba ofuna ki? A receiving a call wali ku reception aba afuna experience ki? Gye emirimu gye babagamba gye balina okukola ki? Era bw'otunuulira emirimu egiweebwa abakyala most of the time gifaananawo egityo egitasobola kukolebwa as in muntu wagamba nti ali serious ku kyakola. Mukitegere ekintu ekyo? Bamuwa nga yayimirira wali ku restaurant n'ayimirira ne kamenu naye tegesebwa ati muntu wajja n'amulaga okutuula ayamba naye nafunye omulimu ku gundi restaurant gundi byebiki ebyo. Mukitegere ekintu ekyo? Bannanga abasajja tulina okukomawo okubeera abasajja ddala. Nafaka Allah okugamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa, abasajja be balina obwakawaamu okubeererawo n'okuyimirirawo n'okusipendinga n'okukola kikulwaba ki? Kulw'abakyala. Wabula tolusi n'ekisindikiriza abakyala ogenda okukola emirimu egityo kubeera nti abasajja bo bennyini basudde obuki? Obuvunaanyizibwa. Tulina abasajja gye sibambala mpale okuva eddi
nga tulina okubuuza mu njagala omukyala who can put something on the table. Babyogera na mu luzungu balowooza bagezi nnyo. Mu njagala omukyala nga naye alina kyagenda okuteeka ku mmeeza, njagala bibeere 50-50 okuva eddi obutonde bwe Allah teyamutondera nti kiri wajibu alina okukola ki? Alina okukola. Kati ebikyamu byonna bye mbagamba Allah atugamba bigisaawo biki? Mumanyi obwononefu omukyala bwasobola okutuukako ng'agenze mu workforce okola nga yakeera mu kikuubu. Mumanyi abaana bawala baweereza kyayi, mwali mubalabyeko nga balina bamakanika nga bwesitakwata ku kitundu kya mubiri gundi sigenda mukombako muteekaawo, si bwe kiri? Bwesitakwata ku kitundu kya mubiri gundi sigenda kukola ki? Kumukombako. Ky'oba olaba mu byafaayo byaffe ng'Abasiraamu, heritage yaffe eri nti omukyala omulimu gwe omukulu kubeera waka kukuza abantu. Olw'ensonga nti tubeera mu society erimu abantu abataakuziwa, ky'oba olaba ogenda kusanga dokita nga tannaba kulowooza ku ngeri gy'agenda kujonjaba, nga agenda kulowooza ku ssente. Mukitegere ekintu ekyo? Ogenda kusanga omuntu ng'ali mu buwalimu nga tannalowooza butya bw'agenda kuzimba baasomesa, aba agenda kwogera ku bintu bigenda basesa baseke. Mukitegere ekintu ekyo? Kyova olaba abamu baadoptize method ey'okwogera ku sexuality buli kaseera, nga buli kaseera aba ayogera ku topic zikwatagana ku ki? Bintu bikwatagana sexuality. Oba muntegeera? Olw'ensonga nti abantu naturally Allah yabatonda bwe bawulira ebintu ebikwatagana ku sexuality biki n'ayogera, naye buli kaseera abeereeyo. Understand? Abantu babeera aroused naturally. N'abantu abajja okubeera nti baboonoona bakolera ku feelings zammwe ku ngeri gye muwulira, bagamba omukyala oli oppressed, bakunyigiriza, ama weeyambule, tambulira mu bikini, tambulira mu mpale, abasajja bakunyigiriza, lwaki oyambala akakaaya, lwaki babakambala? Nibabuuza obutonde bwaffe bwe bumu, obutonde bwaffe bwe bumu. Musa alayhi salatu wassalamu yajja ne Harun owa Firawuni yababuuza batya? Yagamba qaala waman rabbukuma ya Musa, ani katonda wammwe owange gwe Musa? Omanyi bwe yaddamu? Yagamba nti rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, nti katonda waffe oba omulezi waffe ye mulezi oyo a'ta kulla shay'in khalqahu, eyawe buli kintu kyonna obutonde bwakyo, in quotes, obutonde bwakyo, thumma hada, oluvannyuma n'amala n'akiwa ki? Ekkubo ettuufu ery'okukola, n'akiwa roles mu society. Inequality, obwenkanonkano gyeguli, ffenna twenkanankana mu maaso ga Allah, wabula inakukyosesi mu mbeera eza bulijjo tetusobola kwenkanankana olw'ensonga nti obutonde bwaffe bwaki? Naam, aya eri mu suratu Taha. Naam, adhan. Naam, aya sijjukira bulungi. Naam, eri mu suratu Taha. Mukitegedde bannange? Wemba kale mwagala mwenkanonkano, bakabira ginene emirimu egiri white collar, mugende gye bakola ki? Bano abamayininga, abasenjazi. Naye ennaku zino wallahi osanga abakyala be basinga okukeera ku makya mu takisi, abakyala bali waggulu ku bimotoka, abakyala bapoota, abakyala bakondakita, newebuze tugamba kiki kino kituliko essaawa? Obutonde bwammwe bwatyo Allah bwe yabatonda. Man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, omuntu yenna alaba ekikyamu nga kigenda mu maaso giseewo muki? Ekigambo omukono nkyogeddeko ate sobola kyogerako kimala. Okugisaawo ekikyamu omukono gwo kwe kulaba nti bannange mu Uganda tulina Uganda Halal Bureau, kampani eri responsible ku bintu ebiri halal n'ebiri ki? Haramu. Okubabulira biki bye mulina okulya ne mutalina kulya, products ze mulina okukozesa ne ze mutalina kukozesa, ne mugiwa support, ne mugiwa ki? Ekyo bayita okugyawo ekikyamu ng'okigisaawo muki? Omukono. Amasomero gaffe ag'obusiraamu ne mugawa ki? Support. Tubadde n'ekizibu kya riba ebiseera byonna, omusiraamu yenna ajja ne solution, mumuwe support ng'agenda kujja abantu muki? Mu riba. Kyekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba falyughayyirhu biyadihi.
bwe yagenda mu maaso n'agamba nti fa in lam yastati' bw'obanga tosobodde fa bilisaanihi ekikyamu kigiseewo luki olulimi lwo. Ekigambo olulimi kinnyonnyolwa aya ya Allah gye yagamba mu Qur'ani nti kuntum khayra umma, mwe kibinja ekyasinza okubeera ekirungi era ekyebbeeyi, ukhrijat linnaasi ekyavayo eri abantu, ta'muruuna bilma'ruf nga mulagira empisa ennungi, watanhawuna anil munkar nga muziiza empisa embi, watu'minuuna billah nga mukkiriza mwani wallahu subhanahu wa ta'ala. Omuntu okubeera nti ayogera ku kikyamu n'olulimi lwe buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu yenna. Mukitegedde ekintu ekyo? Buvunaanyizibwa bwa muki? Bwa buli musiraamu yenna. Wabula bibino byolina okugoberera ng'oyogera ku kintu kyonna ekikyamu ekigenda mu maaso. Bw'oba oyogera ku kikyamu, Allah yagamba ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmaw'izati alhasana, koola mu kkubo lya Allah ng'okozesa hikma n'okubulira okuki okulungi. Tojjawo ekikyamu ate n'ekikyamu. Mumanyi abantu bajjawo ekikyamu n'ekikyamu ng'avuma munne lillah n'amukuba eggambo ku lwa Allah. Mungu tebamuvumira yahe, Mungu tebakola ki? Tojjawo kikyamu na kikyamu. Olina okugjawo ekikyamu ng'okozesa hikma. Ibn Qayyim al-Jawzi yagamba hikma kitegeeza qawlu ma yanbaghi, okwogera ekintu ekigwana fil wijhati alladhi yanbaghi, mu ngeri ekola ki egwana, wa fil waqti alladhi yanbaghi, ne mu kaseera akakola ki akagwana. Gwe bw'onaavuma boosi wa atali musiraamu ngala ekikafiiri kino bagenda kugoba yaha, bagenda kukola ki? Kugoba. Sooka otunuulire muntu ki gwenjogera naye, mukulu muto, mugagga mwavu. Manyi nengeri gyetwogeramu n'abagagga n'abavu yanjawulo. Example z'olina obbawa si z'olina okuwa bamufuna ki? Bamufuna mpola. Balina obulamu bwabwe. Nze nabeerako nalinako omuvubuka twaliyo Muyenge eyo ku Hotel International, naŋŋamba tajjangako mu downtown, ne mugamba biki byoyogera, nenga sigendangako mu downtown, simanyi na bwefaanana. Ne mugamba okakasa downtown tegeeze ene waffe eno Nabukeera, Energy Center, Park enkadde paka mu Kisenyi, talinyangayo naye ng'abeera mu Uganda. Mukitegere kino kyo kati ate omuntu oyo bwati obanga omukoola example zina kubeera Muyenga. Omukitegere kino ekyo bw'obanga omuwa example za ssente tomugamba Allah wabanga akuwadde omutwalo. Mukitegere kino ekyo yogerera mu motoka z'ategeera, yogerera mu lulimi lwakola ki lwategeera. Era olunaku lumu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yalaba sahaba ayitibwa Muawiya ibn Abi Sufyan nga yambadde engoye, naye engoye eziggumira ku mubiri. N'omulaba ng'akoze eki? Ng'aggumidde. Umaru n'amugamba okuva we twakuwa obwa gavana Shaami wayingiramu embeera z'okwekuza? Ng'abuuza. Maawiya omanyi bwe yamugamba? Yamugamba abantu b'e Shaami olw'ensonga nti babaddemu obufuzi bw'Abaroma bwe baakavaamu recently, kye balabanga omukulembeze kyekino. Balina okukulaba ng'ennyambala okoze eki? Ogumidde. Wabula ate ye Omar olw'ensonga nti bali be yalimu originally baali basiraamu, yatukanga n'okujjamu bajja okumukyalira nga bwolaba State House ey'obusiraamu. Wallahi abali bazze okulaba Omar baali basajja nga si basiraamu, bamuyitakawo wabweru nga yeebase ng'ali ku kiti kyeyebaseeko bw'ati. Kitegeeza abantu beyalinga abeeramu bo baali bamanyi obukulembeze kyeki. N'ab'e Shaami obukulembeze bwe baali bakiraba mu ngeri ki ndala, nga balina okulaba ng'oggumidde, olina abakutambulirako abakola ki nga babakaziza nti eddala yemuki ye mukulembeze. Kati n'enkoola gye tukoolamu abagagga si emu neyabaki bane obanga okoola abasajja bakulu, kitegeere nti baki basajja bakulu. Yesu oli muvubuka. Abamu abasinga sijja nagenda nnyo ku degree n'osanga omwana omuto ali ku TikTok wa Thalitha kitegeeza senior kiri ey'Oluwarabu naye nga kwakkankanyiza abasajja abakulu.
n'akwata omusajja omukulu n'amuyita akalenzi. Mukitegere ekintu ekyo? Wallahi ne waba akoze ensobi asigala musajja muki nti nze wallahi ku mazima yahe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinga ne basahaba bano abato nga bwabawulira nga alina ekintu kyabuuziza ne basooka okuddamu nga bagamba kabbir. Omuntu omukulu mu myaka yaba asooka okukola ki? Okwogera. Omuntu buli wakola myaka afuna ebintu bimeka? Bisatu. Afuna kye bayita experience, obumanyirivu, exposure, okubeera nti alabye ku bintu ebyenjawulo, ne expertise. Abeera ne skill ez'enjawulo zazza developinga mu university gye bayita University of Life, university y'obulamu. Kyotasobola kufuna nga togiyiseemu tosobola kifuna. Waliwo ebintu ng'obifuna na myaka na experience. Kati bw'obanga ogisaawo ekikyamu kyonna n'olulimi lwo, sooka otunulire ani gwenkola ki? Gwenkoola. Waliwo omusiraamu yasiramu omusiraamu awo mu kibuga. Omusiraamu ngenda omulaba lockdown yagenda okugalaga nze nabivaamu. Omusajja yali ansaazisa. Naye nagenda okuwulira omusiraamu yali akasiramuka n'amusaaza nga yamusaaza 5. Oli n'azigumira kuba zibeera za jjama. 3 ozisaalira mu kibuga. Oluusi bamalanga ne mu kibuga nga bamaze. Omusiraamu oyo yamusiramulanga asaala duha, asaala ki? Wallahi duha, Mande n'Olwokuna zonna. Ng'omuntu yakola ki? N'omusaaza 5, Mande n'Olwokuna nga n'ebyasoma tabikola ki? Tabitegeera. Olina okusooka n'otegeera muntu kigwekola ki? Gwendi mu kukolako daawa. Mukitegeera ekintu ekyo? Ani gwenkolako daawa? Bw'abeera nga mukyala, funa engeri gy'omukola ki? Gy'omukwatamu. Abakyala bangi, waliwo omuzikiti gwe nagendako ogumu ne baŋŋamba ffe abatasobola kwambala kikaaya ne mu ddarasa bali kumbi tukola ki? Tugoba. Ennyambala yammwe batunuulire. Sigezaako bawaana. Amayina we bawulira ebigambo nga bino bagamba amaseka bagambeko. Omukyala yenna alina okwambala ekyambalo nga kiva ku mutwe paka wansi nga tekiraga make-up oba nga tekiraga mubiri gw'engeri gye gwakola ki? Gye gwakola okuva ku mutwe paka wansi nga kyekyambala kiyitibwa ki? Jilbaabu. Wabula bw'obanga oleeta omuntu okubeera nti ayambala jilbaabu eyo, olina okubeera nti olina choice of words, ebigambo byokola ki? Byokozesa. Londa ebigambo byo bulungi. Kyova olaba ne shariya oba ku Quran yaka bishakli mutadarrij, yaka muki? In a gradual process. Yaka Allah abantu b'e Makka okumala emyaka 10 ng'abagamba yagamba nabbi wa Allah nti bagambe qul la ilaha illa Allah tuflihu. Mugambe nti la ilaha illa Allah mujja kubeera mu bantu abakoze ki? Abeesiimye. Emyaka 10 ng'abateeka mu la ilaha illa Allah nakubasigamu mpisa. Mukitegeera ekintu ekyo? Era buli aya erimu ekigambo mushirikiin eyogera ku bashiriku yaka ku nabbi ng'aliwa Makka. Mukitegeera ekintu ekyo? Aya ez'abannabbi abasooka yogera ku Nuuhu, Baadi, Bathamud, Basalih, Baani, ebirembe ebyasooka gyonna. Aya ezogera ku Ibilisi okujjako aya entono ennyo zonna zaka ku nabbi ng'akyaliwa Makka. Abazza emitima okuva ku masanamu abaleete ku kwawulaani Allah. Bamala okumwawula basenguka ne bagenda e Madiina. Ng'Obusiraamu bufuuse a religion nga diini ate nga state. Ng'ate efuuse gavumenti ekoze ki? Eyeetongodde. N'abagamba musiibe mu mwaka ogwokubiri. N'abagamba muwe zaka. N'abagamba mugende mahijja. N'abagamba udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Nti kati essaawa eno engeri gye muli azaamanyiziddwa obudde obwo bwonna kati mukkirizibwa okukola ki? Okwerwanako. Ng'Abasiraamu ne kye balwanira bamaze okukikola ki? Okukitegeera. Ekyokubiri bamaze okufuna embavu. Mukitegeera ekintu ekyo? Waliwo abantu abamu nga nzireyo falyughayyirhu biyadi nga just okumutebenkeza ku Busiraamu bwe kyetagisa muwaayo kasente. Kyetagisa muwaayo kaki? Era waliwo Omusiraamu omu yaŋŋamba tulina taata waffe, taata waabwe yafa naye balina taata waabwe omuto yali ayagala mwabiza muki? Lumbe. Ng'omwana omukulu mu maka najja n'amugamba taata muto ssebo wano olumbe terugenda kukola ki?
kubaawo taata yamunyiigira n'amuzaalukuka emirundi gy'atamanyi yedde nga si ye taata we ddala aga nze asigaddewo nkuzaalukuse nkukooye nkoze ntya musiraamu najja naŋŋamba seeka nkoze ntya namubuuza ebibuuzo byange bitono nnyo ne mubuuza taata oyo yakuzaaluka n'akunyiigira abeerawa naŋŋamba abeera luweereyo munda mu kyalo n'omuzikiti gwaffe takyasaalirako ne mugamba oyagala okugatta wakati w'oluganda lwammwe naŋŋamba dye ne mugamba gwetandika n'emitwalo egi nga gwe tomunyiga muyise bulungi ne bwoba omubuuza nga taddamu wiiki eno tekako ekyebiri wiiki eddako oleteka emitwalo emeka amanyabo otuukeyo ku kyalo eruweero oleete kiro za sukaali 5 ne kiro z'omuceere nga meka 5 taata atakuddamu yennyini omuwe gwokole ki wesirikiro batakuddamu ojja kuwulira engeri gyakwogerako naye lwaki temubeera ngaoli omwana oseke yatunyumiza mwana muwala bamugaba mu famire ensiraamu mwana yasiramuka taata we nanyiiga nnyo ku lunaku lw'embaga mwana kikyankoze mwana kikyankoze seeka eyagatta wakati awo naawe omwami ono amagezi n'agamba omwana ono mufuule nga ewa taata we tewali amulyamu kendo nga tewali amusinga kulabirira ani taata we era taata we byagenda okuggwa ng'ayagala abaana be bonna bafuuke baki basaraamu yali musajja munyankole ng'agamba singa abaana bonna bafuuka baki basaraamu mukitegera ekintu ekyo kyobola nabbi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan nga tannabasiramuka mumanyi kye yakola ejo nayita Abu Sufyan n'amugamba nkuwadde embuzi 10 zakyata naganzi kuwadde buyi yali si musiraamu naye ngaekigenda okumutebenkeza olwensonga nti yali musajja munabyanfuna nga zigenda kubeera ki sente kitegeeza daawa n'okukola daawa yaffe tugiteekemu kakaki amalusu gokka bannange tuyina amalusu mukitegera ekintu ekyo tulowooza sente oba zo zikola ki omwana waliwo omumanyi omu erinnya ndyerabidde yali ngaalagira omwana we nti buli hadithi gy'okwata olina sente zogenda okukola ki okufuna wabula abaana baffe baba bagenda okutuula P7 nze nafuna first grade ate ennungi ennyo n'ekipapula simanyi gyekiri mukitegera ekintu ekyo nga bagenda okukolakola ebyo ebintuntu omwana nabagamba primary okuvanga ku bebi paka nga P4 bakwata oluguudo ngaomwana alumanyi nti luguudo ne balutuma road mukitegera ekintu ekyo ne bakwata ennyindo ne bakituma ki nose ne bayimba ABCD banana simanya biki omwana balina standard awo balina ki abasomye eki miskini mugende mubutawo bw'abanaamu balitwase wano mulabe bye basoma ebintu ebitwetoolodde amaduuka supamaketi biki just kukyusa bukyusa lulimi mukitegera ekintu ekyo wabula kikyembadde mbagamba omwana bw'atuuka ku P7 bamuwa success card bameka kufa abasiraamu ng'omwana bw'aba agenda okutuula P7 y'oluwarabu omuwa success card oba ng'agenda okutuula thalitha idaani omuwa success card oba ng'agenda okutuula thanawi omuwa success card bameka wabula oluusi ne waka temukitegeerako mugamba agenda bituula kozi babiyita batya naye ebeeranga eno P7 yabbe ng'akunyonyera maaso g'abaana banne omwana oyo era namulabanga nnyo ng'alimu omuzikitizikiti agenda akola mukitegera ekintu ekyo tutandike okuteeka mu baana empisa ennungi n'eddiini nga tukozesa ebyenfuna Allah bye yakola ki bye yatuwa omwana omulabye Allah yakuwa kasente omulabye alhamdulillah tayagala kukola zina miweemu emmotoka omugirira ennyumba omugambe ekyennyumba tukikoze ki tukisolovize sente ezo zonna zolina ku myaka 5 ana ozikozesa ki
ogenda zireka, ogenda kola ki kuzireka. Noonya mu ebyo Allah bye yakuwa enkomerero. Wabula tulina enkola eriyitibwa Qaruniya, eya Qaruni. Mumanyi Qaruni bwayagamba innama utituhu min ilmin indi, bino byonna byenina byava mukola ki mu magezi gange nakola kwange naki balyekolera ebyabwe. N'oleka baana bawala bambala ebigoye ebitaliiko, bambala engoye ze balonderedde, bambala engoye enkadde bakola nga Allah yakuwa ssente. Lwalifuna alimuwa olugoye olupya gw'amanyi. Kyova olaba abaana ennaku zino bwe baba nga bali mu kwogereza, omubuuza kiki weegombye ku musajja mbu alina iPhone. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. iPhone nga sinayiye, namulabye ne laptop, namulabye ne motoka, okutuulako obutuuzi mu motoka bwati n'awulira nga yenna aweddemu. Lwaki amaalaga gabatwala mu haramu temugajjaawo ne sente Allah ze yabawa? Mukitegedde bannange? Kyekyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba nti falyughayyirhu biyadihi, bw'obanga tosobodde fa bilisaanihi. Ayina ensonga lwaki byagamba nti fa in lam yastati', bw'obanga tosobodde fa biqalbihi, kigisewo muki omutima. N'atugamba wadhalika adhafu al-iman, naye imaani ekyasinza okubeera ennafu. Yali ategeeza bw'obanga tolina busobozi bwa njawulo, kubeera nti ekintu okiggisaawo n'obuyinza oba ne ssente oba embeera endala zonna zetwogeddeko, mu buyinza obwo tobulina nakubeera nti okyogerawo, beera ngaokikola ki okitamu. Mubadde mukimanyi nti ne levo y'okutamu ennaku zino egenda eggwawo. Mumanyi ekintu abantu kye bafunye mu movies, empale bwe yali yakajja wano ng'omuzadde ayina omwana ayambala empale nga ne ku kyalo babeera bamumanyi, omwana wa gundi yakola ki eyonooneka. Mwana muwala asabula mpala yambala jini, bannange tetumanyi nakumanya tetukola ki kye baakola. Ne babaleetera movies ne busopu n'obuzannyo. Obuzannyo obwo nga basita abamu abasinga babeera bambadde ki mpale na mini naki. Abantu ne batandika okumanyiiza haramu amaaso, nga bagetinga exposed ku ki ku haramu. Haramu ne bamunomalizinga n'afuuka nomo, ne batuuka ku levo nti abaana bange tebambala mpale naye agyambadde ayambale amanyi. Mukitegera ekintu ekyo? Ne baleeta basita, ne bakulaga nti basita balina okubeera basita, abayimbi n'abazanyi b'emipiira ababeera basaza enviiri zibeere no, babeera n'abakyala nga bakunama bakola ki bebe bakulaga. Bwe bamala okulaga ekyo, mumanyi omulembe ogwaddako kye gwakola? Ate omulembe guno gwe tuliko sigamba nti empale ekkirizibwa, wabula ate abantu batuuse ku leve egamba nti oba atayambadde empale eya jini ali disenti mukko, kuba wajjawo leggings zajja bambalirako akantu kungulu, si bwe kiri? Bwe bamala akantu ne bakajjako ne bambala legging yokka, ne batakomaawo, kati bambala bayika, si bwe kiri? Bambala bayika, ne bayika we zajjira zajjako akazibikka, kati bazambala zokka. Simanyi mu myaka 5 bagenda kwambala ki? Bagenda kwambala ki? Waliwo omusajja omu yali mukyala, yali ayogera n'abantu baali b'Amerika nga boogera nti obusiraamu bunyigiriza abakyala ku ngeri ku nyambaza gye bubambazaamu. N'abagamba mu byafaayo byammwe ebitaliiyo bye mwatugamba Alemaani mumujjukira? Batugamba Alemaani yali tayambala, si bwe kiri? Era nga yali wemabega nnyo takola ki? Tayambala. Bwe mwatandika okwezuulazuula n'okuzuula kino nakiri ne mutandika okukola ki? Okwambala. Kati essaawa ne mutugamba nti ate muli bagezi nnyo obutakola ki? Obutambala. Ate nga mutugamba mwava mu backwardness n'okubeera barbaric mu butayambala ne mutandika okukola ki? Okwambala. Mukitegera ekintu ekyo? Literally abantu bafuuse nga nsolo. Era kyobalaba Allah yatugamba mu Qur'ani nti afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, olabye omuntu oyo afudde katonda we n'amufuula feelings, okwagala kw'emitima gyaffe. Mumanyi Allah bwe yogera kwagala kw'emitima yagamba nti walaw ittaba'a alhaqu ahwaahum, singa amazima gagoberera gali in line n'okwagala kw'emitima gyammwe
emitima gyaffe la fasadati samawati wal ardu wa man fihinna, ensi n'eggulu n'ebirimu byonna byandyonoonese. Okay, kamugereze ku mwanawo. Singa omwana yali wakwagalako, yali watwali bakugobera kwagala kwa mitima gy'abaana, bandigenze ku ssomero. Bandigenze ku ssomero. Singa twali bakugobera kwagala kw'emitima gyaffe, twandibadde tumira eddagala. Twandibadde banayitumira eddagala. Kuba likaawa. Mukitegere ekintu ekyo. Wabula omuntu gwe nabanyonyodde yaleeta liberalism ng'eva mu bazungu, bakulaga nti kola ky'oyagala, just kola ky'okola ki. Nebino ebyeddiini bikole ki? Birekaga amateeka gaki? Gakunyigiriza, galeke. Amateeka g'eddiini oyinza okugalaba nga agakunyigiriza, naye mwogenda okufuna eddembe n'essanyu, kye bayita happiness, etali pleasure. Bino bye tufolowinga feelings zaffe ne tugoberera emitima gyaffe, bikuwa essanyu ery'ekiyita mu luggya. Mukitegere ekintu ekyo. N'osanga omwana gy'akolera n'abeera n'ono omulenzi n'azzaako omulala, agenda okutuuka okufumbirwa ng'omutima bagumenye emirundi 10. Mumanyi ekituukawo? Bw'atuuka ku musajja aba yagenda accumulating obusungu, ng'aweza obusungu ne by'otakola bene bonna biri bye bamukola bigenda kubbulukira mu gwe gwagenda ofumbirwa. Abasajja bantama, abasajja be bamu, abasajja bye biki. Allah yakugamba togenda nga mu relationship nga tegendereddwa mukola ki? Kufumbirwa oba kola ki? Kuwasa. Ng'ali mu protectinga mutima gwo na feelings zo na buki? Bwongo bwo. Bw'ojjanga obeera disappointed relationship ne gy'onaatuukamu entuufu ogenda kunyigira omusajja ku nsonga ezitakola ki? Bw'omusajja bw'obanga abakyalo bakyusanga nga ngoye, kigenda kulonsa nti bonna bwe batyo bakola ki? Bonna be bamu, temubiwulira. Mwe mulowooza lwaki obufumbo bufudde nnyo ku mulembe guno okusinga emirembe egyayita? Nti abantu balowooza buli kimu kirina kutambulira kwagala kwa mitima. Ebintu ebimu tulina obikola olw'ensonga nti Allah yabitukola ki? Yabitulagira. Tetulina kugobera kwagala kwa mitima gyaffe mu buli kintu kyonna. Olw'ensonga nti okwagala kw'emitima kususse, kyova olaba n'ekigambo amuru bil ma'ruf, okulagira abantu empisa ennungi, wannahyi anil munkar, n'okuziyiza empisa embi, kigenda kikola ki? Omwana yeesalirawo. Akola ki? Yeesalirawo ayambale nga bw'ayagala. Munanga abaana b'ennaku zino tebakyagambwako. Si bwe kiri? Ne tubakuza mu mbeera. Ani yagamba nti omuntu alina okukula mu mbeera etagambwako? Allah singa teyatuwa mateeka kwe tutambulira, nga teyatuwa mateeka ga Qur'an n'amateeka tutambulirako mu nsi yonna, wallahi ensi mwandirabe bwefaanana. Okay, mulowooze nange, singa twali tetulina bitaala, amakubo wegasinkanira, waliwo sseeka wange gwe ntera okgenda naye, mulabawo ku yaadi, mumanyi ku yaadi Jinja Road, ku yaadi awo temulabanga wagazi nnyo, wasinga ne wandegera ku bitaala. Naye nasangako ng'ebitaala byafudde ku Sande nga ngenda ku radio nga n'abaserikale tebaliwo, ng'emmotoka eziva eri ekibuli n'eziva eno Hotel Africana n'eziva eno waggulu Kingdom Kampala n'eziva side eno eziva mu kibuga nga zisinkanye bwe ziti, nga bafulumye bonna bali mu kuyomba. Nze asoose, nze alina okusooka oyitawo, nze alina okukola nga bali mu kuyomba, nga tewali n'omu asobola yadde okuteesa nti kale gwe sooka okole ki? Oyitewo, gwe bw'omala gwe odde eno, bw'omala gwe okole ki? Ekyo kyonna bakiyita kubeera ntitugoberera kwagala kwa miki. Allah kyava yagamba mu suratu Taha, waman ittabaa hudaya, yenna anangobeddera obulungamu bwange, fala yadillu wala yashqa, tagenda kubeera ng'akola ki? Ng'abula. Wala yashqa, tagenda kubeera na stress mu bulamu, tagenda kubeera na kunyolwa kwonna. N'agamba atya, waman a'rada an dhikri, gwe kalitanda n'ava ku mateeka gange, fa inna lahu ma'ishatan danka, agenda kubeera mu bulamu obwakaki? Obwakanyigo. Nga buli kaseera bakuleetera omwana omupya, nga buli kaseera bakuleetera omwana omupya, simanyi nafunye bino, era waliwo envubuka lyajjaawo nga linewolako sente, simanyi birthday ya girlfriend wange etuuse, entunula yokka gye namutunulira yamulaga nti nva maaso.
omuntu bwajjanga akunyumiza ebibuuzi bwe bityo entunuulira yokka nga tonaba mugamba kigambo kyokka gy'oba omutunuulira mulage bulaze nti kola ki okuva ddi nga nze alina okusapootinga obwenzi bwa girlfriend simanya birthday tuuse simanya bikoze bitya simanya nyambaako mpaka omotokayo layilayila batwala batya ennyumbayo kuba ennyumbayo yennungi nowayo ennyumbayo abantu bakoleremu ekikolwa ekikyamu munange nno anze sikasa sibikola muganda wange oyo nno mwononefu wallahi tomulabiraawo wallahi babinyuna ne mu mboozi gwalina emmotoka n'ogiwayo bagende bakola obwononefu mukitegedde ekintu ekyo allah bwe yakuwa ekifo ky'okubinoonyamu akhira obinoonyamu buki bwononefu mukitegedde ekintu ekyo allah kyava yagamba omuntu yenna n'agoberera amateeka gange gweweesirikire tojja kukola ki kunyolwa abakyala babagamba olina okubeera ne waliyi kano gensembeyo wasigadde eddakiika 5 olina okubeera nani ne waliyi omuntu akuvunanyizibwako ng'ogenda ofumbirwa era mu mateeka g'okufumbirwa n'okuwasa mu busiraamu omukyala yenna gw'oyogereza olina okugenda ewa kitaawe oba omuntu amuyinako obuvunanyizibwa mu early stages nga mukyali mu kwogereza early stages wiiki singa 3 okakasa omuvuka nti alisias muikisezi alina okujja wa kitaawe nga si nti mugenda fumbiriganwa busiraamu bukukkiriza okusooka noyogera naye olabe ategeera ati akoze ti naye akakunta kuwosooka okumuyisa muwikismeka mugaye togenda wa taata tobaako kyoleeta mwine mugenda omiitinga mu kibuga mwogeremu okitegeera ekintu ekyo era baana bawala bangi bendabye abafunye obufumo wallahi nga buli successful agamba omuvubuka nga tonnaba kwogera nange ekigambo kyonna kuwuliriza nkwagale ntandika okukola decision zange nga nzikolera ku mukwano soka ogenda oyogere nani ne taata wamalanga ajja yogera naye namulabyemu you understand naye ennaku zino abeera nevubuka ali esimati wava mu high school simanya biki ne batuuka eyo batuuka akaseera nga byonna babadde bakola babikoya bagayira kitetufumbiriganwa najja oba kale amufunye makubo matuufu twogere kwafunye makubo matuufu namufuna atuuka ng'ali mulaavu omukwano yenna gumwetimbye bwe guti woyogerera ku muvubuka we ovaawo naye takyawuliriza kintu kyonna mukitegere kintu ekyo atajje waatano taata ngenda kukuleetera omuvubuka naye bambi nkusaba omuyise bulungi nkusaba omukole ki mwogere naye bulungi mukole bwe muti ate ye aleese okwebuuza yawa amateeka ku kutya balina okukwata omuki okuva eddi ekyateesaawo taatawo oba omuntu akulinako obuvunanyizibwa aba asobola okubuuza ebibuuzo nga ye tali mukwano ng'abuuza ebibuuzo ebituufu gwe mubuuzo byonna wallahi omuntu nga yagudde mukwano bwebamubuuza omusajja alina eddiini alina nomusanga luli ng'asaala omusajja wekibiki amanya ekyakulani tujja kikolako ebyo tujja bikolako naye batalina kukolako naga tujja bikolaki hatta bwoba ngaoyagala okulaba eddiini mu muntu osobola ogiraba tulina ekintu kyetuyita mu psychology bakiyita confirmation bias mwali mwegendereza nti bwogula esaati oba olugoye otandika oddula balaba mwali mukyegendereza oba wogula akagato oba ngaolina emotoka gyewegomba mukimanyi nti otandika ogiraba mumanyi nsonga lwaki obwongo bwa already bubeera biased oba oyina already information mu mutwe kati byoddamu okulaba biba biconfirming already biri muki mu mutwe kati olwensonga nti mwana muwala ono ali mukwano ne mwana mulenzi mwenyogera ku bawala abalenzi sigambye nti mwebake bakyala bangi bononya obulamu bw'abalenzi ennaku zino omwana muwala gwofunye oba omulenzi soka omutwale mu bantu abakulu babeeko eriisa eryokubiri bakola ki kuba gwe omwagala buli kyogenda olaba alina eddiini akakaya takajjako ku mutwe wallahi takajjako ekyo ekintu kyenamulabako alina kino buli kimu ogenda kubeera nti okola ki okona mukonyi stamp kati ensonga eyo bannange nabbi yatugamba nti latamuranna bilmaruf muyina okulagira empisa ennungi walatanhawunna ani lmunkar ate muyina okuziiza empisa embi nabbi natugamba bwe munaaba muganye allah agenda kubasindikira ebibonerezo mumusabe aleme kubaanukula
olw'ensonga toziiza toyogera ku mpisa nnungi nakuziiza mpisa nki mbi. Ennaku zino okuziiza empisa embi n'okulagira empisa ennungi kirina kutandikira waka. Abantu balese hatta ne bakyala baabwe nga talina kintu kyonna kyasobola mukola ki kumugamba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah bwe tunamaliza esswala tugenda kufuna session y'ebibuuzo inshallah nga butera okukola buli lunaku.